having fun. Yeah. Naffe tuli wano. He's having fun, eh? That's nice. I'm glad he is. Banange nchazaala njagala bungi. Ane njagala bungi. Kyolina omumanya. Nchazaala. Ekyo njagala omumanya. Abantu balina bye batambuza ku social media. Mbu tugenda funayo kaaliya akatwe essaawa yonna. Tugamba kati. Kirungi olubuto olukula ludda mu maaso. Teruyinza kula nga ludda munda. Era mujja kululaba. Kyali emyezi emeka. Mujja kululaba we luba mweruli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyota mukwano. Ndiyo gambotya. Yawo bulungi bukuluma. Nawe totudde bukuluma. Twakoma okulaba munaye mu concert ng'okikubye tetwakunoonyaako ne tugamba tujja kunoonyaako concert yatambula eta oyinza gy'analyzing otya gwenga gw'omuyimbi. Concert kyensooka nti alhamdulillah mugendako omukwano abantu bandako okwagala buli kimu kyatambulanga nze bwe nali kirooseeko nga bwe nali nkibaze nze ne ttiimu yange kugamba neebaza bwebaza bannange siswana complaining at all era neebaza buli omu yatoola akasente ke akangi akatono buli omu yakola kyakoze okusobola nti concert yange egenda mu maaso etambula bulungi mwebaza era nsaba Mungu amuddizeewo. Proceedings katubuuzeeko zaddawa. Naye bannange kyokka nali nida za concert ndyoke nkole ntya. Twakulabako awo after the concert nga tulabe Banyabo Foundation egenze ne outreachinga somewhere. Banyabo bulijjo mweri eyitayitamu bamaama abaana kuba benfokasingako nnyo abaana ne bamaama bulijjo mweri naye that day engeri nali ntambudde n'abaana bange bulijjo ngenda nzekka so I don't film naye nali ntambudde n'abaana bange nga njagala mbalage nga njagala bayigo okugivinga kati it is exciting nali njagala baaka experience ako kyemba nakafilminga katerekeyo ku YouTube oba ku nkundi zange ne babakuze babe nga balaba nti okugaba kirungi. Tutubuulirako nti proceedings addako wano zagenda mu Banyabo Foundation oba aliwo ekirala tekulinde essaawa yonna. Kati akasente ko mu kamfati ate nengeri gyekasaasanyiza amagambo ate ngakozeemu kino tuba tususeemuko kakasente be bali bambi abakatuwa bambi. I do appreciate, thank you so much. Mungu abanjagalire abasanyuse abagabirire abaddizeewo abampeere hug. Njagadde okubuuza abantu abamu social media omanyi Aliya aliso common ku social media tumulaba ayogera kintu ekyo buli omu akyogerako bulala abamu bagamba lwe mu mwana mugjeeko abantu b'emitima emi bajja muvuma bajja kola ki gwenga omuzadde ekikosa omwana wo kyonna ky'owulira ky'omukola kyonna bw'owulira ngo agamuteekayo muteekeyo omutima gukugamba nti ate leero sijja muteekayo tomuteekayo kuba omwana oyo wuwo ate abantu b'emitima emibi oba omukwese oba tomukwese bo babangayo okitegeera so abazadde ffenna abazadde kwatanga ku mwana wo omusabire ku makya ng'agenda kwebaka musabire bulwaba nga wamusabidde dda owulira nga mukikugamba nti bane kansabire ku mwana wange musabire ebigambo ebiva mu kamwako nga maama bikulu nnyo essala ya maama etuuka mangu erimu sabira omwana wo byonna ebirungi by'oyagala obimulangirireko omusabire omusabire Katonda amutaasa abebiso amutaasa ab'emitima emibi Mukama ataasa abantu ffe tetwakula it has been good tusabira abaana tetulina ngeri gye twakwewala this is social media era tolina ngeri gyosobola gyewala bwe simuteekayo senga wayinza omuteekayo bwe simuteekayo anti muganda omulala ayinza omuteekayo you understand nti
tetusaana kuddawo nga ne bantu ge tukola buti tulina kukiiza nti this is the era, we can't run away from it. Obulamu ko butambulira. Twakulabyeko ka vacation n'omwami netugamba manawulira vacation mwagenze wa mwabadde. It wasn't really more of a vacation. Tried to celebrating my in-law, seeing earlier. It was her birthday, and then my husband had to do la fena, bajaja, bichi, basenga. So about 15 people. Aliyah, Hala, Baba Deo. We utilize every moment. Nobody got to talk possess. Try celebrating my in-law. Nina fenti tukozanga vacation. Kutiti. No, we utilize every moment we get. Yeah, because we live once. Yeah. Omwagalwa otamanyi balero okumumulaba komencha. So every moment you ofuna n'omwagalwa, any person that you love them. You don't know if it's the last time you're seeing them. So love them hard. Nanga ka video akasatulatinze ku social media ng'oyambadde omushana n'ogumu. Munanga abantu ne bagamba mbuno ali agenda funayo katooke. Inshallah. Zine bagamba bebe nasigaliza okukola kuzaala. Kwagala abaana bange mwami wange, my family. So ate ndi mukyala mufumbo so kitetwala beewondesa. Ate nga ndi very active. So anything is possible. Amma bituufu tutegeke baby shower. Mwana wange lukula ludda mabega lukula ludda maaso. Ero jalulaba wenbe tunaba lutuusenga ddala gye luli era mujaddulaba. So to me really see agotagandi badde mawulire bya bulijjo. Ng'omukyalo omufu nekisobola ku mukyala mufumbo omuntu yenna ate owange byetuli atunamunabirabira banange nkyazaala njagala bungi ane njagala bungi kyolina omumanya nkyazaala ekyo njagala omumanyi nyinza obutatunulayo How are you? Are you having fun? Are you having fun? Yeah. He's having fun, eh? That's nice. I'm glad he is. Hey, thank you. Thank you. Hi, how are you? Okay. Tubadde bulungi. Habi atugambye omukolo guli around the corner munange. Okuliwa. Twamala okwanjula okukyala. Nemmefe embaga yaffe ey'ombusirabanyi. Embaga yaffe ey'eddiini teyaggwa. Tell them. We had Nikah. Embaga yaffe ey'obusiraamu yaggwa. Ekinaabirawo it will be just celebration. Yaggwa ey'obusiraamu. Angambye nti omugambye embaga etuuse. Embaga is a celebration. Yeah. Atugambye etuuse. Etuuse. Anti bagamba embaga ebeera ya side ya mwami, right? Kati nange bankwako bukubi ki surprise kati simanyi. Kani etuuse. Kakati ekisawo kirabye otya bannange ofunye chance g'oyimbye national anthem choreography omulabye gwe mukoze ki bibadde kubeeredde bitya ekisawo kirabye otya Ekisawo kirungi standard yeeyo mukirabe kyakabi. It's clean. I like this setting, kuliko this VIP, bichi. Bambi bakikoze really well.
kisaawe kirungi. Yeah. Kale muzeeyo. Okay. So until munize ku stage. Kale mbalinze. Nja bane muleka agende so atera nga akyali awe. Nedda bambi baby wange kati manya kumanya is he okay, is everything all right? So yeah, so I think he's okay. He's with his brothers. Joe we kireke raba kikalubye kite mwana wange. Bulungi nnyo sibye mutyeri. Bulungi nnyo. Ebale kusiima. Ekivulu kyaggwa bannange kikyemuzaako. Ekivulu kyo kyaggwa ne tulaba abantu bajja temwatubulyako proceedings mwazisa. Buli kimu kyatambula bulungi. Era proceedings zaagenda we zaalina okugenda. Zaagenda we zaalina okugenda. Naye nga era nnyongera okubeebaza mwenna ab'amawulire, all the media houses n'abantu bonna abasobola okujja ne babeerawo okusupportinga mukyala wange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusonyiwe tetujja kibuusa maaso. Mukulikeyo mu vacation bannange. Ntwavudde. Muzanga mulumya nnyo. Tulumya nnyo ffe. Tetulina gwe tulumya. Kyali just on plan. Around this time of the year nga twagala tugende twewummuzeemuko. Mwabadde ludda mwamazeeyo bbanga ki? Waspendinze mmeka? Vacation is vacation. Expenses ziba nnyingi. Twamazeeyo ebbanga lye twali tulina okumalayo. Netambula bulungi. Buli kimu kyatambudde bulungi. Abantu balina bye batambuza ku social media. Mbu tugenda funayo kaaliya akatwe essaawa yonna. Tugamba kati. Kirungi olubuto olukula ludda mu maaso. Teruyinza kula nga ludda munda. Era mujja kululaba. Kyali emyezi emeka? Mujja kululaba we luba mweruli. Ebishawo n'atuyita mwe muli bantu baffe. Ekyo ekinaabanga kyekiseera era mujja kukimanya. Olubuto mweruli kikuudde? Wanyi? Nanga mweruli oba? Kati ngambye olubuto olukula ludda mu maaso, right? Era mujja kululaba. Oli weka wano bannange. Wanyi? Oli weka omukyala omuleseewa? Sirinzeko omukyala waali. Waali naye okosa agenda ku performing. Omukolo gwa dipozi ogw'embaga munaana. Wanyi? Omukolo gw'embaga. Omukolo gw'embaga nga guli kumpi nnyo. Guli kumpi nnyo ky'olina okumanya. Nnyo. Okuusa amaaso kisaawe okirabye otya? Ki ekisinza okunyumira ku kisaawe? Ogamba kino kiri ku mutima. Ekisaawe, this is state of the art. Era abatambuddeko ndowooza mukiraba, it's a modern stadium. Omutunuulira executive boxes. It is something which is amazing. Bw'ogenda n'otunuulira wansi. Era neebaza nnyo muganda wange Hamis Kiggundu. Ekintu ky'akoze mu butuufu kyanjawulo nnyo. Kirina ky'amaanyi kyongedde ku ekonomi y'eggwanga ate ne mu kisaawe ky'ebyemizannyo. Kyakoze ebintu eby'enjawulo ate byonna nga biri mu kifo kyekimu. Space ogiraba nnungi ate ng'era wakyaliwo room for expansion akyakyongerako. So capacity egenda kweyongerako ate ne beauty ejja kweyongerako era mujja kulaba nga kugenda kubeerako canopy. So bw'otunuulira buli kimu kirungi nnyo, space nnungi, bw'ogenda mu gym nnungi, bw'ogenda mu washrooms nnungi nnyo, bw'ogenda wanene ku entry buli kimu kirungi nnyo. Akatale keke eriba abantu ababasungwa naddala babasungwa nnyo mikwano gyabwe mu relationship yammwe buli omu nayogera kiki waliwo kiyinza okugamba. Sina byempulira nze. Sina byempulira. Oba bali abatusumbwa mba sibawulira naye mpozi mbaagaliza mwenna mbaagaliza omukwano, mbaagaliza ebirungi byereere. Akatale keka waliwo ki Facebook page kyetulaba ekiposti nga kiri mu mannyago. Ki Facebook page eyo? Sina Facebook page yonna, siri ku social media yonna.
Wadde Instagram. sirina gundi siri ku Instagram siri ku mu bitabo ebirala siri ku Twitter siri ku gundi yonna ndi ku WhatsApp. Babikola mu mannya go wadde otutteko legal precautions. I've known kuba sibiraba naye mbasabira busabizi time ejjatuuka bye bakola babikoowe nga bibowa maybe.